Ekituusa olwaleero mbadde nzize ku lw'ensonga nga 3. Esooka nzizeemu ne mpuliriza obutambi bwonna nga mpulira sipiika yasuspendinze omuntu gwe bayita Nambooze. Kati mu palamenti tulimu ababaka 2, omu ye Nambooze Betty nze n'omulala bamuyita Nambooze Teddy ow'Empigi. Kakati mu kutususpendinga obwedda sipiika agamba suspendinze Nambooze. Kati bwe nkawuliriza emirundi mingi mu recordings nenjagala nzije si kulwa nga basuspendinze Nambooze Teddy, kati ate nze nembeera eyo nga ntudde nendowooza nti basuspendinze nze. Ekyokubiri, tetwategedde batususpendinzeewa. Na kino kye bagamba nti batususpendinze ennaku 3 nakyo tekyavuddeyo bulungi wali. Naye tetwategedde batususpendinze mu parliament plenary, mu bukiiko nayo batugobye, wano ku parliament batugobyewo, oba ne ku mirimu gya parliament ebweru wa parliament. Kuba kati nze ndi ssentebe w'akakiiko, ennaku zino tuli mu kubuuliriza ku buwumbi 361 ne miliyoni 180 eza dola ezaweebwa ministry y'ebyobulamu okuzimba amalwaliro mu Uganda yonna aga grade 3. Olunaku lwajjo twasinkanye minisita. Olwaleero tubadde na meeting ey'omunda nga tugenda kuyita mu document season offe ng'ababaka, ate nze chairperson. Era n'olunaku lw'enkya minisita alina okukomawo ne ttiimu ye okwongera okunnyonnyola ku ssente zino na mirimu kyekya ezakikolwamu, kubanga ssente twazeewola mu 2018 naye n'okutuusa kati amalwaliro tebagazimbanga, ate nga obujulizi bwonna bulaga nti ssente baazikwata dda ne bazibawa.